emisango givunaanibwa Dr. Besigye tegirina kakwatira emisango gye banvunaana mu kaseera ako naye ekiriwo kiri nti olwaleero ali mu civil court oluvannyuma lwa kooti okuwa ensala mu musango gwange ng'ejja fayiro zonna mu kooti mu kakiiko kali ak'amagye ng'eragira government fayiro zonna ezitwale mu civil courts ate nakyo kye bataagondera because fayiro nyingi abavubuka bangi nnyo abantu bangi nnyo abakyali mu makomera nga bakyaliyo wadde nga kooti ensukulumu yasalawo nti fayiro zonna bazitransferinga baziteeke mu civil courts Dr. Besigye mu kaseera kano ali mu civil court naye civil court nayo tafunyeyo bwenkanya bwe twatandikira enakawa eri magistrate omu yitibwa Nantege magistrate Nantege oba Her Worship Nantege yesamba obuvunaanyizibwa era n'obuyinza bwe ng'omulamuzi ku ddaala lyaliko Dr. Besigye bweweza ennaku 18 kwa rimanda yalina okuteebwa ku kye bayita mandatory bail era nga kooti eyo yalina obuyinza obumuwa mandatory bail kyebeesamba ne bagamba nti ennaku ziri ze yamala kwa rimanda ng'akakiiko kaliko ekamutaddeyo bo tebajja kuzibala bajja kubala okuva lwe baamuleeta mu kooti naye ng'ate gavumenti y'emu eyali emuvunaana omusango gwe gumu tewali kyali kikyuse nti yali mu kakiiko kali naye kati ali eno ate nabo bennyini jjukira kooti yalagira fayiro bazitransferring tebaagamba nti muguleko misango mipya because tebaamuza ku poliisi kukola statement because singa baamutana baddamu ne bamukwata ne bamuteeka ku poliisi ne bamugulako omusango mupya wandigambye oba oliawo kati batandise bupya naye jjukira baamuleka mukomera nga kooti emaze okuwa ensala era yasigala mukomera paka DPP bwe yafuna fayiro ate n'agireeta enakawa ne beeyongerayo bweyongezi so magistrates court yalina obuyinza obuwa Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale mandatory bail naye ne beesamba obuvunaanyizibwa obwo ensonga ne bagisindika mu kooti enkulu naye era n'omulamuzi agirimu naye n'ataba mulambulukufu n'atalaga bukugu mu mulimu gw'akola era naye n'asalawo ng'omulamuzi Nantege bwe yasalawo era ye n'abyonoonera naddala okulaga nti alimu kyekubira n'agamba nti naye nze mu ndowooza eyange ebyokusaba bail wandibadde obivaako n'osaba twanguye mangu okwozesa ate oluvannyuma n'afikisinga n'agamba naye bail application eyo ey'okubiri tugenda kugiwuliriza ennaku zino gwe mwennyini mukamwako ova kugamba nti ebyokusaba bail mbadde nkuwa amagezi okole ki obiveeko osabe twanguye okuwozesa nate n'okumekereza ng'osetinze deeti ate eya bail ng'olabira ddala ebintu byakifuula nnengi nga tagenda kufuna bwenkanya nga tukyali mu maaso g'omulamuzi oyo baguma ekisookera ddala n'omulamuzi w'enakawa bwe yali akomitinga fayiro yagikomitinga to the International Crimes Division of the High Court ne fayiro engeri gye twagisanga mu maaso ga Justice Baguma ate nakyo kitwenyamiza because twali tusuubira Dr. Besigye has to be tried before the International Crimes Division where we have some sober judges and a panel naye omusajja alemedde ku fayiro tukoze applications eza buli kika nga tumusaba musajja ensonga eno giveemu tolowooza nti ekyokulemera ku nsonga y'Abaguma okuva mu musango guno kye kikandaaliriza Besigye okufuna obwenkanya singa mwamuleka ne mutambula naye omusango n'agulira nagwo mu maaso omulamuzi amaze okulaga mu bikolwa ne mu bigambo nti si mwetegefu kubawa bwenkanya muba mukyanoonya ki mu maaso ge ng'okakasa nti tosobola kufuna trial as envisaged in Article 28 of your Constitution. To subject yourself to such a trial would be very scandalous, especially for a person of the stature of Dr. Kizza Besigye alwaniridde
enfuga y'amateeka mu ggwanga lino okusanga nga akkirizibwa okuwozesebwa omulamuzi amaze okulaga nti talina bumanyirivu na bukugu mu nsonga gy'aliko. naye ye baguma gamba nti mu mateeka mmwe temulina lukusa kwesalirawo ku mulamuzi ki alina kuwulira musango gwa muntu wamu. Kituufu sinza alonda omulamuzi naye bwe banteeka mu maaso g'omulamuzi nendaba nti omulamuzi ono engeri gy'akuttemu ensonga zino siri mumativu nayo, nsobola okumusaba adde ku mabbali nga mpadde ensonga zange, ate bwe mmala okulaga nti tolina bumanyirivu that you are incompetent sikusuubira ate kunnemerako. Because not only were we challenging his impartiality but we were also challenging his competence. Dr. Besigye yali tachallenginga nti ono omulamuzi ayinza okuba mukyekubira kyokka naye n'obumanyirivu bwe mu nsonga nabwo twali tumaze okukola ki okubuchallenginga. So we challenged incompetence, his competence, but also his impartiality. So there is absolutely no reason lwaki omulamuzi oyo alemera ku nsonga. Abalamuzi bangi abali mu ggwanga lino abasobola era balina obumanyirivu to manage or to hear that case. Yeah. So why is he dying? Kiki ekyo ekimutta okufiira ku Dr. Besigye unless he has ulterior motives. Okay. So we will not be subjecting ourselves to an illegal trial. Okay. So nga tuzze ku nsonga ya court martial katono kituufu ababaka ba parliament baali omusimbi ne bakola ennongosereza mu tteeka lya UPDF nga bakomyawo akakiiko ako era nga kulunulako bazemu bakayise kooti. Naye njagala bannayuganda beetegereze ne bagamba nti buli anaatulanga mu kooti eyo okukozesa emisanga gya kuba mumanyirivu mu mateeka nga agasomi kiri kye mwali muwakanya nti you see qualification yokka, the fact that you are a lawyer nti bwagiyitako emakerere n'osoma amateeka n'ogenda mu LDC ne bakenrolling as an advocate of the High Court does not make you competent. Tukachungulwa brigadier ne banne nga bwe batuula ku pane eyo. What is the experience in the field of law besides their qualifications? Chairperson kati gwe bataddeko owakakiiko ye yali emabega wa akavuyo konna akaali mu kakiiko ako, because previously yali judge advocate nga yawabula Freeman Mugabe. So byonna bye bakola mu bumenyi bw'amateeka ye yabiri emabega nga ye muwabuzi. So he was the chief misleader. Today ye chairperson. So tewali kigenda kukyuka. So bye bakola parliament bye bakola era nabyo bikontana first ne semateeka w'eggwanga lino naye era bikontana n'ensalawo eya kooti ensukulumu. Ate jjukira nti mu semateeka waffe mulimu article, I don't remember the article, naye eraga nti tosobola kuleeta tteeka ng'ekigendererwa kya kumenyawo nsala ya kooti. Nti kooti bw'eba emaze okusalawo nti kino ekintu kikyamu ate tuleeta tteeka legalizing. Okay. But to even take that matter further, njagala tutunulire article 129 eya ssemateeka waffe nga tumaliriza erambika bulungi what we call courts of judicature mu ggwanga lino: the Supreme Court, the Court of Appeal, the High Court. Mu D, A is the Supreme Court, B Court of Appeal, C mu D negamba Parliament may by law establish subordinate courts such as the magistrates courts,
card courts nga ekigendererwa kyankulongoosa enfuga y'etteeka mu ggwanga lino. But the key words are parliament may by law establish subordinate courts. Subordinate means ziri zedambise waggulu. The High Court is a court of record. Court of Appeal, Supreme Court. So whatever parliament establishes has to be subordinate. Subordinate to the High Court. Okay. Kati olwaleero parliament bweyise etteeka netondawo akakiiko ako negamba nti ensalawo eneeva mu kakiiko ako enejulirwanga okujulira kunaabanga mu Court of Appeal. Ekyo olabira ddala nti kikontana ne ssemateeka. Parliament kyakola kikontana ne ssemateeka. Butereevu nkugambye. The courts of judicature is the Supreme Court, the Court of Appeal and the High Court. Negamba nti Parliament may by law establish subordinate. Keyword is subordinate courts. Nti ne bwe bandibadde bakitonzeewo nga kooti, it has to be subordinate. Eteekwa kuba nga kooti ya wansi. Probably ng'eri ku level ya magistrates courts, card courts oba LC courts. Okay. So okugamba nti appeal eva mu GCM egenda mu Court of Appeal, that is illegal ab initio without any doubt. Kino tetwetaaga na muntu yenna alina bumanyirivu mateeka. These members of parliament, some of these people should just be hanged. Ampuliriza tuli ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Nga tumaliriza Besigye ali mu mbeera kisaawa eno. Well, no mbeera musibe yenna oba onyigirizibwa. However, Dr. Besigye is resolute. He is unshaken. And his faith has not wavered. Mumalirivu okwongera ku mulimu ogw'okulwanira eddembe ly'Abannayuganda, eddembe ly'eggwanga lino. Bino byayitamu tebimu kutudde nga bwe bandirowoozezza. Mumalirivu era mugumu. He is as determined as ever. Okay. Of course, si embeera gye weeyagaliramu naye abo abagimutuusizzaako are not getting what they think they will get, because they thought by incarcerating him they are going to break his will and resolve to fight for the rights and freedoms of the people of Uganda. Make no mistake, he is unshaken. Okay. Toyanze ensonga bwezityo bwe ziri ku nsonga ya court martial, parliament yakontana n'ebirala byonna nekola vulugu gwagambye ne baako byeddamu okukolamu ennongoosereza. Ampuliriza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Njagala mwami Kabaziguluka ku mbeera eriwo ey'okunoonya akalulu ku bwa president. Embeera gw'ogiraba otya? Olowooza lwaki amagye gettanidde nnyo akalulu kano nga gettanira akalulu mu kkuba embooko abalonzi nga tebatalizza balonzi n'abanoonya akalulu, tiyagasi afuuse tiyagasi n'ebirala? Olowooza lwaki kati kifuuse ekyettunze ennyo? Ekisookera ddala njagala ffe abali wano n'abawuliriza bonna tukkiriziganye nti there is no election going on out there. That there is no election going on out there. Nze sigenda kukkiriziganya naawe nga tompadde bujulizi ku nsonga. What we have is a military operation. Lwaki ogamba bw'otyo? Mwami Peterson, ebintu bino mbiruddemu. Nali wano ku Lwomukaaga. Nina example gye nawa
abaali batuwuliriza ku olwo era ngenda giddamu olwaleero nti mu 2016 nga tugenda mu kalulu wali 2015 nga tugenda mu kalulu kwa 2016 before candidates nominate the Presidential Elections Act ekuwa gwe alina ekirowoozo eky'okwesimbawo ennaku 10 okutalaaga eggwanga lino nga weebuuza ku balonzi to consult ennaku 10 before nomination, before you make up your mind to say let me nominate, you are free to move around and consult. So using that provision twawandikira akakiiko k'ebyokulonda nga nkyali mu FDC eyali amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina Harold Kaija yawandikira IGP, yawandikira Electoral Commission ne IGP ne police nga tutegeeza police nti twagala kutalaaga ebitundu ebimu twebuuzeeko. Twali tetubasaba, mwali mukolaki? Twali tubategeezaako nti tugenda kukola consultations because etteeka teritulagira kubasaba. But because the Public Order Management Act ega tutegeezeeko, and since the Electoral Commission yevunaanyizibwa ku byokulonda, twali tulina a duty to inform them that we are going to make consultations leading to whether we should nominate or not. So ebbaluwa eyo bwe twagiwandiika, police neekubira Kaija ng'emuyita for a meeting. Era mwami Kaija nankubira because ali kakiiko k'ebyokulondesa mu FDC. Ne twogera ne Dano Mugarura ne Honorable Geoffrey Ekanya ne tugenda abantu bana okusinkana obukulembeze bwa police. Mu meeting eyo General Kayihura ne ba director bonna n'abalala bonna baali bawera nga 50 bonna bajja ne tula mu boardroom to discuss whether we can go and consult or not. Babadde muki twale mu kukkaanya. Bwe tuli mu kukkaanya meeting eyo, General Kayihura n'agamba okay, since you people insist nti omulimu ogwo Electoral Commission erina ogukola, then enkya Ssaabanya tusinkane ku Electoral Commission. Biki ebyavaayo ku Electoral Commission? Nga tulina kumbuza byavaayo, General Kayihura obuyinza obusamuninga commission eri abujjawa. Nga tabeebuuziza nako tuli meeting nga bwe tutudde wano. N'agamba bwe kuba kwe kusiima kwamwe nga mugamba Electoral Commission yena okukola ku nsonga zino, then enkya Ssaabanya tusinkane ku commission. Bino byonna lwaki obitugamba? Njagala kukulaga nti Electoral Commission eyo terina buyinza. Ani abulina? Presidenti n'ebitongole ebyo ebyokwerinda. Nkugambye ku police headquarters in the boardroom, General Kayihura atugamba enkya Ssaabanya tusinkane ku Electoral Commission. And indeed the next day at 10 I went to the Electoral Commission. Ne tugenda okutuuka ku Electoral Commission nga Dr. Besigye ne banne baabakubye dda. Oba walaba incident eyo gye baayambula ba Fatuma ne baani ku kkubo eryo ery'e Masaka. I think it was around the Antonde. Lwe baaba emmotoka ne bazikasukira tire cutters ne bakola accident za buli kika. Incident eyo tukkirizganyiza tugende mu kakiiko k'ebyokulonda Ssaabanya, but at the same time police already conducting operations ezokukosa enkolo egundi. Bw'ogamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekalina buyinza mu kulonda kuno, nti obuyinza buli wa president n'ebitongole by'ebyokwerinda. Nyina ebigambo bino byenjagala owulirizeemu katono presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyogedde lunaku lwajjo. Atandise dda okuwandiika amabaluwa nga tuwandiikira ba president ba East African Community. Twatandise dda okuwandiika amabaluwa nga tuwandiikira abakulembeze mu Africa b'enkizo nga tubagamba batuyambe boogere ne mukulu munnaabwe akkirize bannayuganda kye basazeewo. Ebbaluwa ezo zinaayamba ku ekyo kye muluubirira? Ebbaluwa well asobola okuba yaziwandiise, but the reality of the matter is that
the Electoral Commission terina ntobo yonna eyinza kulangirira candidate mulala yenna ku kifo ekyo. Ekyoba president? Absolutely not. You can take it to the bank. Electoral Commission tekola ki? Terina ntobo. Nkugambye General Kayihura in a meeting summoned the commission. He said without singano yakwatibwako ensonyi nagamba excuse me, let me step out and consult. Mu 2016 nga maze okuwangula akalulu mu Nakawa division ng'omubaka amangu ddala nga maze okulayira nakwatibwa poliisi ya Uganda abanzija mu maka gange e Luzira ne bantwala wano ekireka eyali SID mu kiseera ekyo kati eyitibwa Flying Squad. Bwe banteekaawo mbabuuza nsonga ki baŋŋamba ojja kubitegeera. Nsulayo enkeera baŋŋamba funa omuntu oba abantu bakweyimirire. Nkubira Honorable Winnie Chiza ne Honorable Francis Mwejuche bajja banneeyimirire era ne bajja ne basayininga empapula ezineeyimirira. Mba nfuluma poliisi nga baddamu bankwata banteeka mu drone nga banvuga bantwala wange waka. Okutuuka ewaka ntuukayo ng'efuuse enkambi ya poliisi. Okyali mikono gya poliisi nsangayo abapoliisi nga 30 nga beggulidde dda bayingidde ewange mu compound bali munda bonna compound yonna beebase bali mu nga kati amaka gange gafuuse enkambi ya poliisi. Motoka bwe ziyingira bwe zibaleetera emmere bwe zitwala amasefuliya kwabulako kati batandike n'okufumbira awo ewange. Bali mu maka gange munda mu compound. Mwaka ki ogwo? 2016. Tebaali bweru ku perimita nti bakomidde bweru wabula munda mu compound. Mu nyumba bayingira? Mu nyumba tebayingira. Bali bweru. Nga sikkirizibwa kufuluma kubaako kintu kyonna kyenkola. Nga buli ku makya bwe banvuga bwe bantwala ekireka ne ba extending a bond to the next day. Nti olwaleero ennaku z'omwezi 16 olwokubiri kati ssaawa zino tuba twatuuse dda ekireka nga bondi bagyongezaayo paka enkya 17 ne banziza ewaka era ne ku makya bwe tutyo. Bakweyimirira eri mu kadukkulu n'ovaayo kati ate ne bakukwatira ewaka. Ku poliisi kwennyini Honorable Winnie Chiza ne Honorable Francis Mwejuche bamala okusayininga bond paper njikwata nfuluma poliisi. Mba ntuuka ebweru nti badamba kuyola ku poliisi wennyini wano ekireka nga bankwata bankasuka mu drone envuga entwala waka. Okutuuka ewaka nga badiployinze dda kati ne bamplacinga under house arrest. Ekyenjawulo nti banzija mu kaduukulu ka poliisi ne bantwala ne bansibira ewange ewaka. Naye nga buli ku makya ku poliisi ku extending a bond to the next day. Oluvannyuma lw'ennaku 28 ne banzijayo ne baŋŋamba kati tukutwala mu kooti tugenda kugulako omusango gyakulya mu nsi lukwe. Era nga bansitula banteeka mu motoka
tugenda mu kooti e Makindye Magistrates Court ya maji mu Magistrates Court okay si court martial nga bampateeka mikono gy'aba prison nga banteeka mu kaduukulu wait eddakiika nga 3 drone ya UPDF ngejja nga banzija mu kaduukulu ka Magistrates Court e Makindye nga bantwala mu kooti nga bantwala eri wansi ku GCM ntuuka eyo bantwala mu Kaguli nasangamu abantu abalala ndowooza nga 20 abangi nga bayambadde uniform z'amagye. General Guti atandika okutusomera emisango Kabaziguruka Simanyani nani muvunaanibwa nti mwekobaana ne mwagala okussa eryanya ly'emmundu okumwamula ku gavumenti eri mu buyinza mu butuufu nga n'abantu benyimiridde nabo mu ddooka sibamanyi. General Guti n'ambuuza Kabaziguruka, how do you plead? Do you plead guilty or not guilty? Ne mugamba sebo, I cannot plead to anything because ekisookera ddala ngezaako okutegeera kikyenkola wano. Because ne bwe kiba kiteeberezebwa nti nina omusango gwe nazizza nandisuubidde okubeera mu kooti nandibadde mbasuubira kuntwala mu kooti so si kunteeka mu kakiiko akakwasisa empisa mu magye because Kabaziguruka sibeerangako mujaasi sisabanga nako kugenda mu bujaasi ntuba application ne bagigaana so nali nkimanyi bulungi nti tewali nsonga yonna ekutwala mu kakiiko ako entwala mu kakiiko kakwasisa mpisa mu magye because kooti mu ggwanga lino nali nzimanyi nali mukiise mu parliament parliament ebaga amateeka so nga amateeka nga manyi era nga nkimanyi nti article 129 eyassa amateeka waffe erambika bulungi kooti eziri mu ggwanga lino nga akakiiko ako ke baali bantaddemu sikeekamu ku kooti eziri mu ggwanga ezirambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga lino so General Guti ne mugamba sebo sigenda I'm not going to plead because I'm still trying to make sense of why I am before this disciplinary tribunal. Nangamba okay, oli wa ddembe tugenda kwongezaayo ensonga eno naye twagala okutegeeza nti kooti eno erina looya wano nti oli wa ddembe okufuna balooya okuwoleza oba bw'oba tosobola kooti eno erina balooya. Mu kiseera ekyo waliwo omukyala omujaasi waliwo oyita Patra n'alabye ku pale eno bamutaddeko Meja Patra ye yali defense counsel mu kaseera ako ne mugamba General Guti nze Kabaziguruka nkugambye mu ntegeere yange this is a disciplinary tribunal. Ngogezaako mulaga nti oli mu kifo kikyamu eno disciplinary tribunal nga byerina okukola kwe kukwasisa empisa mu magye n'olwekyo sigenda kuleeta looya mu kooti muno oba mu tribunal yo sigenda kuleeta mu looya nangamba oli wa ddembe okusaba okweyimiriro emugamba ekyo nakyo sijja kukikola because mu ntegeere yange I am not before a court of law so ebintu byonna byoyogerako byebyo bye nandibadde nkola mu kooti erambikiddwa obulungi mu ssemateeka naye bwe n'akakiikoko ensonga ze tulimu wano
tezibakwatako. Nayongezaayo nayongezayo for 2 weeks. So bwe nkomawo mu kooti oluvannyuma lwa wiiki 2 najja ndi mwetegefu ku challenginga jurisdiction y'akakiiko ke over me. Najja n'ebintu 2. Ekisooka ssemateeka w'eggwanga lino. Ekyokubiri UPDF Act. Ne musaba ampa omukisa mulage lwaki talina busobozi na buyinza bumpozesa. Nakkiriza okuwa omukisa ogwo. Omukisa ne bagumpa. Ne presentinga a case nga nina ebintu nga 4 bye neesigamyeko. Ekisookera ddala nga ndaga nti GCM si kooti. Article 210 eya ssemateeka waffe egamba nti Parliament ejja kuyisa etteeka erinaalambika era erinalungamya enkola y'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces. Era article egamba in particular etteeka eryo lirina kutunuulira kye bayita organs and structures of the UPDF. Ekyokubiri ng'etteeka eryo lirina kutunuulira engeri gye barekruutinga bannamagye, okukakasa nti bannamagye barekruutingibwa okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga. Nga liraga butya bwe banaakuzanga abajaasi, butya bwe banaakangavulanga abajaasi, nga liraga terms and conditions of service, butya bwe banaabawanga ensako, era nga liraga butya amagye g'eggwanga bwe banaaga deployinganga ebweru bwa Uganda. Eyo article 210 eya ssemateeka egamba bakole etteeka, era etteeka lye baakola ye yali UPDF Act. Kati mu UPDF Act Parliament mu bumenyi bw'amateeka ate neyagala creatingiremu kooti. yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Mu tteeka tekirimu. Article 210 yali erambika bulungi emirimu biki. Parliament shall pass a law to regulate the Uganda People's Defence Forces. And in particular newa ebintu bina. Establishing a court was not one of them. Egamba nti recruitment, promotion and discipline of members of the Uganda People's Defence Forces. Now, disciplining members of the Uganda People's Defence Forces does not give you any right to establish a court of law. Akakiiko okukafuula ekkooti kyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Disciplining ekolebwa akakiiko akakwasisa empisa, a disciplinary tribunal or disciplinary committee, whatever you want to call it. Nga bwe kiri mu police, nga bwe kiri ne mu prisons. Buli security organ erina akakiiko akakwasisa empisa. So Parliament terina buyinza bwonna bwe establishing a kooti mu UPDF Act. Ekyo kye kimu ku bye nawakanya. Ekyokubiri, ne bwe yandibadde kooti nali mumativu nti siyinza kufuna bwenkanya. Lwaki? Article 28 ya ssemateeka waffe erina rights zeyogerako.
And one of them is a right to a free and fair trial. Now, akakiiko kano katuulako bannamagye. Bannamagye mu kkuba ebirayiro balayira nti banaagonderanga oda z'abakama baabwe. Nti banaagonderanga nga bakuba ebirayiro nga baweereddwa obukulembeze mu kakiiko kano. Ebirayiro oyingira buyingizi magye. Naye era ne bw'oba okwasibwa obukulembeze bw'akakiiko ako. Otyo? Olayira nti ojja kuteekanga ebiragiro bya bakama abo mu nkola. Era n'olayira nti ojja kukola buli ekisoboka okukuuma commander in chief akulonda n'akuteeka mu kifo ekyo. Mu nsonga yange complainant yali commander in chief ng'agamba General Guti gwe yateeka mu kifo ekyo Kabaziguruka wuuno abadde ayagala kunzija mu bukulembeze. Wuuyo mukuweereza muwozesi. Commander ni chief ng'agamba ki? Agamba General Guti. General Guti gwe yalonda n'ateeka mu kifo ekyo. General Guti yakwata Bayibuli ne ssemateeka n'alayira nti Commander in chief kyayogera kyenja okuteeka mu nkola. Kati Commander in chief wuuno avunaana Kabaziguruka agamba Kabaziguruka badde ayagala kunzija mu bukulembeze oba oli awo nakunzija mu bulamu bw'ensi eno. Wuuyo mukoleko. Wuuyo mukuwadde muwozesi. Kyekiyinza okubaawo awo. Kati oli osuubira nti General Guti ayinza okumpozesa n'asanga not guilty oba n'akozesa amazima n'obwenkanya n'asala omusango ogwo? No. So nali nkimanyi bulungi nti siyinza kufuna bwenkanya mu setup eyo. Ekyokusatu, nali ntunuulira qualifications ne experience y'abaami abo bonna n'abakyala abaali batuula ku pano. Because era bwe tudda mu UPDF Act ekyali kikufuula chairman yali rank. So si qualification oba experience mu nsonga ez'amateeka. Nti omuntu kasitoba ng'oli ku rank ya Lieutenant Colonel oba okudda waggulu wali osobola okulondebwa nga chairman. Nga rank yekufuula. So si bukugu bw'olina mu mateeka. Absolutely. The only qualification was a rank. That an officer of the rank of Lieutenant Colonel and above could chair the panel. Ekyongera okukatiriza nti kali kakiiko akakwasisa empisa. Absolutely. You see, nali mu kakiiko ako ng'omusango gwe banvunaana gwa Naggomola nga singa bagunsingisa ekibonerezo kyakufa. Kalabba. Naye ng'omuntu atudde okumpozesa mu mateeka agafuga eggwanga lino nga ne magistrates court tatuulamu oba grade 2 oba grade 1 oba chief magistrate nga qualifications oba obumanyirivu oba omutuuza even in the magistrates court nga tabulina. So here was a panel devoid of any legal knowledge sitting to hear a matter whose maximum sentence is death. So ekyo nakyo nali nkiwakanya. Sijja kubaako kyenjogera. Nabagamba ekisookera ddala simanyi lwaki mundeese wano. Ekyokubiri toli w'amagye. Ne bwe nandibadde nti kiteeberezebwa nti waliwo omusango gwe nazizza mwandibadde muntwala mu kooti ne munsomera omusango ogwo ne ngutegeera. Bye bansomera wali
babiyita offenses related to security. Whatever that means. Naye nze nganzi n'olwaleero simanyi ensonga lwaki bantwala mu kakiiko ako. Okay. So bwe mmala okuwaayo ensonga zange ezo, General Guti yagamba ajja kwetaaga akadde okutunula ensonga z'ennyanjudde banzirire, bambuulire oba mu butuufu ekisookera ddala civilian asobola okujja mu kakiiko akakwasa empisa bannamagye. nabiri ebirala byonna bye nali maze okwanjula. Okay. Era na adjourninga to 2 weeks bwe yadda n'agamba naawe ensalawo ensala ye n'agamba nti balinako obuyinza era bagenda mu maaso n'okumpozesa. Kyenawakanya era nenjogera ne kanso Rakafuzi Ladislas n'ateekayo application mu civil court. Ndowooza omulamuzi yali Basaaza something Basaaza. Bwe yatunula mu nsonga ezo naawe ensala ye ng'alaga nti mbutuufu amagye galina obuyinza obumpozesa mu kakiiko kaabwe akakwasa empisa. Kyenalaba nga mbutuufu kibulamu. Naddala ng'omulamuzi ali ku ddaala lya high court judge okuwa ensala bw'etyo kyali really kyennyamiza. Naye tekyammalamu maanyi, nagamba nti omulimu ogw'okwenunula teguba mwangu. It is not a walk in the park. Kubamu emizizi. Tulina okwongera okulwana. So nentula ne bannamateeka bange ekigo mukomera we nali nsibiddwa, ne tusalawo nti tusabe okweyimirirwa mu criminal division of the high court. Era ne tufiling application mu high court nga nsaba high court ekkirize neeyimirirwe. Bwe twagenda mu high court, ssemateeka w'eggwanga erambika bulungi nti DPP ate teyeenyigira mu nsonga z'akakiiko kali akamagye. So bwe twagenda mu high court nasaba bail, DPP teyajja oba office ya DPP teyajja kuwakanya bail application yange olw'okuba ensonga yali evudde mu kakiiko k'amagye. Omulamuzi nampa obukwakkulizo, ndowooza yali justice Yasin Nyanzi, nampa obukwakkulizo nanteera kakalu ka kooti. Era bwe ntyo bwe nafuluma ekigo. N'ofuluma ne kkooti y'amagye. Ŋŋaanye okukkiriza nti akakiiko ako kaninako obuyinza. Okay. Neŋŋaana okukozesebwayo, neŋŋaana n'okusaba beiru mu kakiiko ako. Beiru nagisaba mu high court. Bw'ofuluma ekigo wafunira ekirowoozo ekiddukira mu kkooti. So bwe nfuluma ekigo okuwaabira akakiiko k'amagye amangu ddala ntuula ne balooya omuli omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago, omuli Honorable Medad Segona n'abalala nga bwe baali mu kampuni ya Lukwago and Company advocates. Tutandika okusala amagezi tutya bwe tuyinza okumenyawo akakiiko kano akaagala okwefuula kooti. Butya bwe tulambika bulungi ensonga eno okulaba nti akakiiko ako bakateeka we kalina okubeera, bakawa level mu njogera ennaku zino. Twakola petition, twatwala akadde ne tustudinga petition ng'era eri grounded ku nsonga ze nali nayanjula before General Guti. Of course nabo mu bukugu bwabwe ne bongeramu ensonga endala. Ne tu petitioninga Constitutional Court, court etaputa ssemateeka mu 2016.
2017 mu 2016 bwe ngenda mu kooti nasaba kooti efulumye n'ekiragiro ekiyimiriza proceedings mu kakiiko kali. So bwe nteekayo petition eyo kooti etaputa ssemateeka nempa ekiragiro nga kiragira akakiiko kali ak'amagye kasooke kanneesonyiwe paka ng'emaze okuwuliriza era okusalawo mu nsonga gye ntadde mu kooti. Era bwe ntyo ebya General Court Martial nembyesonyiwa nayo nekwesonyiwa saddamu nakulingizaayo saddamu nakutunulayo. Kooti yamala emyaka kumpi 4 nga tenaba kuwa nsala yaayo. Ensala eyo yafuluma mwaka gwa 2021 nga emenyawo court martial ng'emenyawo the General Court Martial ng'egamba eno si kooti mu mateeka agafuga eggwanga lino, era ng'ebawa wiiki 2 okuba nti fayiro zonna eziri mu kakiiko kaabwe baziweereza mu kooti eza bulijjo. Ensala bwe yafuluma 2021 kijja kityo okutuuka 2025 nga tekikolebwa nga ate neddamu tufuna ensala endala. Eyo yali ensala ya kooti etaputa ssemateeka Constitutional Court. Kati saabawolereza ba gavumenti teyali mumativu na nsala eyo, n'ajulira ye n'ajulira kooti ensukulumu. So ne tugenda mu kooti ensukulumu. Mu Constitutional Court yali Kabaziguruka Michael versus the Attorney General. Mu kooti ensukulumu ne bikyuka yali Attorney General versus Kabaziguruka Michael because ye ajulira. 2021 era ne tuwapiaringa before kooti ensukulumu. Ku luno saabawolereza wa gavumenti eyaliko mu kaseera ako kiriwa kyonokera nga yakyaliko yasitukiramu n'amaanyi mangi ye mwennyini n'ajja mu kooti okukiikirira gavumenti okuwakanya ensala ya kooti etaputa ssemateeka. okuwakanya ensala eya kooti etaputa ssemateeka. Ne tukola kye twalina okukola ne mukitambuza emyaka 5 emirala ne tupresentinga ensonga zaffe. Ya presentinga ensonga ze ne tuziwakanya ne tuzaga ne tulaga kooti ensukulumu lwaki akakiiko ako kalina okumenyebwawo, kalina okusatululwa ne structure yonna erina okudizibwa obujja n'obuwaire obumu obuli mu UPDF Act lwaki buli unconstitutional era bulina okuvaamu. Era 2025 mu January era kyatwala emyaka emirala 4 kooti ensukulumu okuwa ensala yaayo. Era ennaku z'omwezi nga 31 mu January w'omwaka guno gwennyini kooti ensukulumu nayo yawa ensala yaayo era nga nayo ekkaanya ne kooti etaputa ssemateeka ate nga yo egenda even further okusatulula kooti eyo oba akakiiko ako ng'eraga bulungi nti ako tekabanga kakiiko. Era saabalamuzi yatuuka n'okubuuza naye kati nze nyinza okugenda emulago nentandika kujjanjaba. yali ategeeza kimu ekyo nti abantu abaali batuula kakiiko ako baali si bannamateeka n'olwekyo okutuula okwetaba mu nsonga ez'amateeka baali nabo bennyini bamanya mateeka because nze Kabaziguruka ndi mutendeke mu kubala ebitabo. I am a certified accountant. Bwe bumanyirivu wange. Kati olwaleero olw'okuba mbadde ndaba mikutu gya TikTok
ndi ku internet ndaba ngeri ki gye bajjanjaba abantu oba oliawo ndaba zino zi TV zi Discovery zani ndaba engeri kati nga nva ono ngenda mulago ngamba omuntu mumpe musale mulongoosa omutima olw'okuba mbadde mbiraba ku TV. Kyogamba na bali babiraba ku internet ne bagati katutandika okuwozesa abantu. Babisoma mawulire muno nti kooti yatudde jjo ne atuwuliriza ku Radio 4 ndi ne Michael Kabaziguluka nawe atuwuliriza ku Radio 7 ne Radio 8 agamba nti bali babikopa bukopi okulaba abantu abala. Naye mu nsala eyasembayo kooti ensukkulumu ng'emaze okwensala yaayo eriko okulambika kwe yakola nti gavumenti bwebange eyagala okukozesa abantu ba bulijjo erina okukola amendment mu tteeka lya UPDF Act era ekyakolebwa mu Parliament ne bakola amendment bateekamu obuwaayiro obulala ekyayongedde okwa gavumenti amaanyi ne president n'akola enkyukakyuka Freeman Mugabe n'agibwawo ne balondebwawo ssentebe omulala wa kooti y'amagye. Ekyongera okulaga nti mwakootakoota mu Gaalumonde kooti ekyaliwo era obuyinza kati ebulina okwesa abantu ba bulijjo mu kooti ey'ekinnamagye. Si kituufu. Kituufu kooti ensukkulumu mu nsala yaayo erina recommendations yakola. Yasatulwa kooti n'eraga ensonga lwaki kooti egisatuludde. Nebaako recommendations ze yakola singa banayagala okuzaawo general court martial. Era olw'okuba gavumenti eno eri mu buyinza ekimanyi bulungi nti yeetaaga court martial si lwakuba erina kyeyongera ku nfuga y'amateeka mu ggwanga lino n'olw'okuba bagikozesa ku nsonga za byabufuzi baali bakimanyi bulungi nti tebayinza genda naddala nga tuli mwaka gwa kalulu guno mu kalulu nga tebalina court martial. Court martial tebanga ku kooti yakuwozesa muntu oba yakubaako kyetaasa ku mbeera ya byakwerinda mu ggwanga lino. Njagala kuwa ebyokulabirako nti bw'oba otunuulidde naddala bw'otunuulira ebbaluwa ya Mwami Museveni gye yafulumya ng'abalamuzi bamaze okusalawo bamaze okuwa ensala yaabwe yagamba nti kooti eno twagiteekawo okumalawo obumenyi bw'amateeka naddala obwekuusisa ku mmundu n'obutujju. Kati olwaleero Bwana Peterson oba abatuwuliriza njagala tutunuulire era tukube ettooki mu misango ki egyali mu GCM. Emabega kaawo bwe tutandikira mu 2010 waliwo abatujju abaalumba eggwanga lino aba Al-Shabaab ne bakuba bbomu erugogo erugogo Makinde ne mbifo ebirala eri Kabalagala n'ebifo ebirala baawozesebwa mu kooti ki bagamba baatulika nazo ne bafa be baakwata 13 baabawozesa mu kooti ki be baasingisa omusango baabawozesa mu kooti ki baali mu civil courts eza bulijjo baali mu international crimes in the high court international crimes division of the high court mwe baawozesebwa. Jamiru Mukulu ateeberezebwa okuba nga yakulembera ekibinja ky'abayeekera ekya ADF ekyakola buli kika kyakikolobero mu ggwanga muno nga mwe muli n'okwokya abaana b'ekicwama baamukwata baamuvunaanirawa kooti ya bulijjo mu kooti ya bulijjo. Bano bakomanda bakoni bonna be baze bakwata Bakwoyero Baonene Kamudulu Baopio babavunaanirawa nga bo n'ebikolwa ebibatambulirako ku migongo byeraga lwatu bavunaanibwawa mu kooti ki ey'amagye eya bulijjo bali mu kooti za bulijjo.
Bobby Young n'abaana abavubuka ba NUP be bavunaana okwambala obukofiira obwefaananyirizaamu obw'amagye obutalina na insignia y'amagye bali mu kooti ki? Lwaki kikolebwa bwe kiti nga bwe kitambula kati? Nkugambye nti akakiiko ako tebaakateekawo olw'okuba kalina kikwongera ku nfuga y'amateeka, bakateekawo okwongera naddala okunyigiriza aboludda oluvuganya gavumenti. Era nkulaze nti emisango gyonna egiri mu kategori y'egyo gye balambika egirina okubeera mu kooti y'amagye, tegiri mu kooti y'amagye, giri mu civil courts. Kyosanga mu GCM beebo aboludda oluvuganya gavumenti nga juzi bwe bawamba Dr. Besigye okuva e Nairobi ne bamuleeta butereevu ne bamuteeka mu kooti y'amagye. Naye Jamiru mukulu bwe bamugye Tanzania bamuteeka mu civil court. Now kooti eyo oba akakiiko whatever you want to call it eriwo kwongera ku nkola y'amateeka oba eriwo kutulugunya aboludda oluvuganya. Bayasini Machete n'abalala omusango gwe bavunaana kusangibwa na bukofiira oba abalimu babasanga batimba bipande bya Honorable Robert Kyagulanyi gwe musango gwabatwala mu court martial. So tewali kubuusabuusa kwonna. Akakiiko ako kakola nga nkanga baana naddala eri abo aboludda oluvuganya gavumenti. Waliwo akubuuzizza kyekiseera President Museveni okubakwasa obuyinza nga mu opposition. Well, President Museveni obuyinza yali alina kubuwaayo emyaka nga 30 emabega bwe tuba tuli wakubeera b'amazima ne tugoberera n'ebigambo bye, because you see as leaders ebigambo byaffe must mean something. President Museveni bwe yayingira mu bukulembeze, he properly diagnosed the problem of Uganda nene Africa okutwaliza awamu. Era naga nti ekizibu ekisingira ddala bwe bukulembeze oba abakulembeze okulwa mu bukulembeze. Era bwe yayingira wano yagamba agenda kufuga emyaka 4 mu mwaka gw'ekyenda tujja kuba tutandise enkola ey'okulonda. Naye NRC ey'ababaka ndooza wali 36 ne batuula ne extending the term by 5 years. Bwe baakola constitution eya 95, constitution eyo bwe baali bagikola they were foresighted era nga bakimanyi nti any leader should not exceed 2 terms, and we all agreed. But 40 years later Mwai Museveni akyaliwo. Naye mwennyini ng'atugambye nti science has proved that even after 75 years that a leader has no stamina or ability to lead, but he's there after. Oba labanga temunda bakwetegeka kwata bukulembeze mu opposition ababwagala. It is not up to him as an individual because this country belongs to all of us. Okay. Nina wano kinjagala tumalirize nakyo Honorable Rebecca Litwala Kadaga. Yes. Yatwaliddwa e Nairobi okufuna obujjanjabi mu Aga Khan. Nina omuntu twali tunywemu nangamba naye eggwanga Uganda emyaka 4 gavumenti ngeri mbuyinza omuntu bw'alwala ayina kutwalibwa mu Aga Khan Kenya nga mu Uganda tulina busobozi bw'ejjanjabira abakungu baffe. Lwaki kiriwo ekityo? Well, I think onyambye okuddamu ebimu ku bibuuzo bye bambuuziza because waliwo abuuziza biki nti mmenye ku ebyo ebikoze eki ebiremye gavumenti eno okukola lwaki twagala tukyuseemu ku bukulembeze. Kituufu kya nnaku okusokera ddala nsaasira former speaker wange ow'ekitiibwa Rebecca Kadaga omukosefu mu kaseera kano era musabira nsaba Mukama amusuuse. Naye embeera eyo is an indictment on government. Okay. That after 40 years we do not have a hospital wano mu ggwanga, public or private,
esobola okumanaginga cases nga zino nti mu kaseera kano buli mukungu alwala Aga Khan, India, America nawa kati olwo kyendebuuza nti nze Peterson alwadde obulwadde obufaanagana n'obw'omukungu n'asobola okugenda mu Aga Khan oba naafiira eno waffe mu kyalo ani nze Peterson ani Kagogwe waawa waawa nze omuwejjere w'eno mu kyalo entinda ndwadde obulwadde bwe bumu bwetaaga genda mu Aga Khan abakugu bataasa obulamu n'asobola ani akumanyi kati Uganda yafuuse yani akumanyi oli munene kyenkanawa ekyo nkikulekedde sibula batuwuliza tuve wano well nebaza abo nabadde bawuliriza kikozigana afa n'abalala mwenna abakubya amasimu nyongera okusaba abantu ba Nakawa Division East okunteekamu obwesige mukimanyi bulungi nti obusobozi mbulina mbaagala era ekitundu nkyagala bikoze ekitundu nkiwangaliddemu eyo wewaka wemmanyinga ewaka era n'abamu olabye waliwo omwami yagambye nti atuyambye nnyo ku nsonga y'abakifeesi kituufu ebyokwerinda byali binafuye mu bukulembeze bwange n'ensalawo nti ebyokwerinda si bya bufuzi ffenna bitukwatako tutuule n'ab'ebitongole bino tulabe tutya bwe tumalawo obumenyi bw'amateeka naddala abo abaana abavubuka abo abaali benyigira mu bikolwa ebyo ebyokukwata obuyinja obutayimbwa n'amajambiya okutulugunya abantu naddala abakyala bano abaali bakeera ku makya bagenda mu butale naki so mu bukulembeze bwange eryeffujjo nali sisobola kulikkiriza mu kitundu kyenkulembera webale nnyo abatuuliriza mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala tuli ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 nze Kagogwe Fulgencio Peterson programu ekizungirizi mutukkirize tukomye wano olunaku olwaleero tudingana olunaku olw'enkya n'omugenyi omulala gwe tunaba naye